ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Safugidewa. Ani gwe bakutte nani? Ani akumenya ukani? Yonna mu Wolokoso. Wolokoso, Wolokoso, Wolokoso. Wolokoso, Wolokoso, Wolokoso. Mu weekend taxi. Okay, buterevu oli kuchenda musamba kasiri sasa tufemo mafa radio simbe mpologombe nunja yedembe nkubuzako yo najyo sinzira kulanga uliriza ku dakika 10 zakata kusawa esatu ezokumacha Wolokoso mu weekend taksabera yingirawo tuba tuyingirawo nze mwami nsirisi twasenyonga Haji Titibya ne munanka kalamu ajja kubira mpozinga negatako wali mwami W ajja kubanga twegatako ate mpozi tuberenga tukisenso waza bulungi nnyo tuberenga tukitandika obulamu yonna jyo sinzira kulanga uliriza tugamba nti kakati yesawa wetegeke tuberepo zinga tukola ki nga tulukuwa mu bujuvu nga tulukutusako nga kugamba tukisoso waza mu ngeri eri nyini Chali wafe wanji tuwe chali wafe. Okay. Muyaye yangu otobosa bayaye njababusa nyama lutuwe muyaye wafe mani kati njagala kubaddemu lutuwe wanji abali sexe muko nawe Haji Titibya lutuwe wakiri kanfuneyo ku kayimbi nyimiramu gwe ono Wolokoso atandiseera azasibudde sula talina mukamunguluze yadokuta azasibudde nze pretty namutebi muluddewo namwe Wolokoso yagala balina lafu jawo tabli bismaye bichite mwina kalavu Haji Titibya nawe kati nungenda ndanso kuwomerera bannange tandikirewa Haji nawe tutandikewo ku kinyosi wanyini yawo nawe Haji Titibya tubadde tuwulira ntalo z'abayimbi abanene nga basajja nga be batunka ku stage emu oluusi ku stage bbiri nga ziri mu kifo kyekimu era nga mpozi n'olutalo lwasembayo giyite bato y'abayimbi yasembayo yali wakati wa Good Life mpozi ne muzzukulu first muzzukulu Bebe Cool era nga mpozi bato eno teyaggwa mirembe era bwe batyo bagenda buli omu agamba nkukubye nga n'omulala naye agamba nkukubye kakati wowulirira bino ate mpozi batendera gy'onootera okulabako ye ya mwana muwala Queen Shiba n'abakyala mu kuyimba Queen Shiba nga ayagala kutunka obanga kigambibwa mbu baagala babeere nga babisanyamu ne King Cinderella sanyu era nga wiiki eno weggwereddeko babadde bawanyisiganya ebisongovu ebyokwerangira ebyawa n'ebyawa ng'era wano mpozi mwana muwala Cinderella we yalangirira munne n'amugamba sisobola kubatolinga n'oyo atasobola kuyimba live nga Cindy yagamba Shiba otasobola kuyimba live akite ko ne mwana muwala Shiba n'amugamba nti kale bwe mba sisobola kuyimba live nkikkiriza naye nange sisobola kuyimba na mukyala atalina wadde akayumba at least asooka ajje mulambuzeeko emunyonyo ategeere bwe bazimba akayumba ategeere bwe bayimirira nga bagula akapoloti ndowooza tujja kubeera nga at least tukuba tubalansinze dabooti okugamba kiriwe kisede oviza okumpa bato ngeri gye yagambye omukyala kyayagala kunjigiriza sobola okupracticinga yinza omugamba ekintu kimu ajje tupracticinge anjigiriza okuyimba nanga ajje muyiseeko emunyonyo enazimba tunoye ku bupoloti tweyambe buli omu ayambe munne waatasobodde nga interview zonna zemulaba mayinza ensirika nnyo naye okusirika sirusiru yabadde mwana muwala Shiba ng'agamba nti bagende bali balambuzeko ku Cindy ebunyonyo wabula ye Cindy n'agamba nti ekyokuzimba si kikulu lwa nsonga ku stage yewaabwe ababodaboda abasinga bazimba kati kitegeeza okuzimba ennyumba kiri nnomo naye ng'omuyimbi yenna amanyi okuyimba kiba kirungi n'alongoosa omulimu gwe kubanga gwe mulimu ogumuwa ssente
me not like you. Tunjagala, sikuetaga. Don't never walk, me not care no more. No matter what you say, me still standing. Njagala mu congratulations to finally wazimbye nyumba kusegera chakabi nnyo. So many people have houses. I mean baboda bona ku stage yange bazimba amayumba tekikyali kikulu nnyo okuba nti no wazimba ennyumba, but kiri kikukatako nga artist okuba nti n'emirimu gy'okitereeza kusegera. That's your responsibility. Omuntu akuteeka ku stage n'agamba oyimbe tosobola situla nnyumba yo giteeke ku stage. Abantu bangi babadde bawagira olutalo luno ng'era abalulimu abalukumamu omuliro bangi nnyo naddala bano abakoddomi n'abantu ababeera ku Facebook. Wabula ye Jeff Allen ng'ono y'omu ku bamaneja ba Shiba agamba tebasobola kuddira brandi yaabwe Shiba n'ebeera ng'ekola bato n'omuntu eyaggwamu ababeera bakasudde nnyo. Ekyo tekisoboka. Cindy yaggwamu yaggweramu ddala era we yabeerako sita bo baali balenzi bato kati bakutuse n'ebiwalaata. Shiba tasobola kuyimba na Cindy kugundi bato kati gwe weebuuze nga Shiba batolinga ne Cindy ki. Cindy munyiivu naye alina okumanya mu industry nga ffe n'abaluddemu tosobola kubeerawo paka. Cindy yagwa gwe ky'obaomanya takyasobola kudda. Cindy we yabeerera sita ffe tetwalira na biwalaata naye kati n'obondabako nina ekiwalaata kitegeeza ati no yabeera sita dda nali muvubuka. Bino ebintu bya showbiz era obeera ne time yo weetuuka n'okola ki n'ogenda. Kati tetusobola kukwata brandi yaffe Shiba nga bw'ogiraba. Ffe mutima no sleep tetulina maanyi gayinza kuzuukiza muntu yafa okitegeera bwagamanyi tetugayina. Nze Shiba ayagala bato ajja kuba musajja yina omusajja ow'amaanyi aveeyo kuba Shiba takyasobola kompitinga n'abawala we yayitawo depo gyali ku nnene. Nga bw'omanyi nti mukazi mujja kabugo kakadde wano wetwafunidde eyaliko mujja wa Cindy Cinderella Sanyu gwe bayise Fina Masanyalaze olala era agenda kubeera mpozi nga atuwa endowooza ye ku Shiba neyaliko mujja we Cindy ani asinga okuyimba era asinga wana. Wolokoso olunaku lwa mukaaga ugambuti Jendi hoyi badombuzeeko nga wendi nnyo mbeerawo tono batambula atya tono ba nina mubuuza gwatambula atya affe waffe tumutambuza bulungi nnyo kidi abeetaaga omuwulira be namukolera bamuwulira abakyala abafumbo temulina kunoba abasajja batono bw'aba muyaaye beera n'oyo kuba oba omumanyika akatonotono gumira n'oyo abajja kutereera mpolampola ayata Santos is very very fine. Santon yes Muyisa ate ye Muyisa ali atya Muyisa njali naye njali kakati ensonga eriwo ayabbato nga tombuuziza wakubiriza n'abaana babiri soosi kwekaba omma ate olina kaweri omwa omuto yani ye Damzungu Geoffrey Jr. ali atya nungi ate taata we naye ali good fina enensigo genda okuginyumya gwa Kampala yaleka nawe kakati it's about the battle. Omwagamba munne tonsobola omulala agamba nkusobola omulala agenda okole boti ne boti. It's about Cinderella Sanyu ne Queen Shiba. Ono ye Cindy agamba ye king kati twagala gutu endowooza yo Queen ne king ani asinga Queen ne king nze ngaze bonna bayimbe naye of course wabeerawo asinga ku munne nze nganze Cindy is the best. First of all, she's a good performer. Omuntu ayimba live nga performing. You know, I'm following on your performance. Yes. She's good, ali versatile, and she can really maintaining your vigor on stage. I think she's the best. The king herself. Fina. Ebalegeri obadde muyina obumulumulu bwammwe. Bwamwe oyogera kugumya bugumya. Sula.
The other ones are family issues. Atabyo byagwa kati njogera ng'omuyimbi. Yes. Amanyi music. I really love what she does. Akola bulungi. Ne Shiba akola bulungi. But then buli kintu kibaako ekikira kinnaakyo. Nze ensonga zange ziri nti Cindy can maintain her live performance, moreover live performance. Nakuwa her presence ku stage n'ogamba she has done it. Ekijjo tawanyamu Shiba mpozi bakolemu some good rehearsals, live band ku performance, but then botogera performance naye akola yoli akola nnyo ng'ali ku CD. Yes, akola bulungi naye ate ono ate akolera ddala akozesa amaanyi mayitirivu ate ng'ayimba live. Ekyo kikulu nnyo when it comes to stage performance and bringing out what you have to the audience. Abantu abo tubanga tubalabye obolabye bobanga bazeemu obudde babajjidde nga bayimbira mulizo kwekanga bonna time signature yemu. Almost. Ne waba batandise okugamba nti Cindy agala kusitukira ku Shiba. Biki. It's not all about kusituka. Bananga abantu ebintu bino babifuna bubi. Anti kati okusingira basinga kutambula nnyo ku kya live. Yes, Cindy agamba ku kya live nkuba. Kati ne Shiba nayo yagideyo n'agamba nze tugende nkulaga ennyumba gwe tolina nyumba biki. Nedda mpozi nga tugamba nti kati bato yabe abugagga. Lewe mugamba nti bato ya ku stage kati ebyennyumba tebijja. Ffe twagala bateeke wali live batestinge bulungi nnyo onajje n'oli ajje. You will see the difference. Omanyi stage zibeera bbiri eya Shiba ne ya Cindy. I have no problem with it. Tambule bulungi majestically. Majestically, I'm Team Cindy. She's good when it comes to performance. Nakyo nkikugambye nakugambye ebibeerawo bibeerawo. That's life. Abebonesi kye bayita life mwattu. Life goes on. Naye kati kye tuzzeemu nti no, it's a battle. A battle is a battle. Ebeerako n'abawagizi bwe tugamba nti sula ovuganya n'omuntu omulala abantu baba balina okulondako either you oba ono. Ffe katulinde bulinzi lunako. I'll be there. Mujja kulaba saidi yange. Hey, the answer. Bwatyo Fina bwatuwadde endowooza ye n'atubuulira ne ttiimu gy'aliko eya ttiimu Cinderella Sanyu mujjawe. Naye ng'alabwa batyo bangi bazze balaga sayidi gye bagwa ng'era muno mwe muli Vinka, mwe muli Kabako n'abalala bangi. Naye nga Vinka ye baamulazeeko nga bayita ku social media ne bamugamba gwe osaaga. Ate ng'ajjukira yatugamba ye akaba mangu abaana be bamuvuma kati tumanyi oba yakaabye ku bye baamulangidde. Wano n'abategesi b'ebivulu gye baaviiriddeo ne bagamba nti bo baliredde okuteekamu ssente. Era nga kubamu ku baliredde okuteekamu ssente ye mwami Balamu. Bona balina talent bamanyi okuyimba. Tugamba nti kuyimba bayimba bulungi. Tugamba nti kumansula bachampion b'okumansula mu Africa. Aba babiri abo basobola okulaga costume zaabwe ziringa nga skin. Novaawo nga osabala. So bamanyi okusabalaza abawagizi baabwe n'ababalala. So nze mu mbimba w'ekitiibwa balinga America ne Russia. Bw'aba bakkiriza okuyimba nga bagala ssente nga zibatawanya. Bannayuganda bajje babalondeko. Nze mbateeddewo miliyoni 2. Cindy 10. Shiba 10. Baba bamanyi okuyimba bajje. Ate alimu okuyimba oli n'amusinga. Mukubbe kiboko ku stage. Ogamba lekera otumalira obudde nti manyi okuyimba. Muyimba ki? Yes, muyimba ayinza okuyimba live ye mwali Museveni. Abasigale babaka. Wano Jeff Chiwaya video n'agamba n'ateekawo ku mukutu gwe gwa Facebook naye walala wonna nti bw'abanga wakubatolinga ayagala akawumbi kamu giyite 1 billion. No 1 billion, no Shiba. Kati mukitegedde Bajjo ne Balamu mwesotinge. Kati giweze emyaka 5 abagalana babiri Big Eye ne yaliko mukyala we Nalongo Donzera nga bayawukanye era nga kigambibwa nti Big Eye mbu yakuba omukyala ono bambi ekyasinga okumuleetera mpozi ate obuzibu bwekityo n'abeera nga avaamu n'olubuto olwali mpozi ate olw'abalongo ng'era luno abalongo abo abaavaamu be bamuyisa Nalongo kitegeeza ne Big Eye naye abeera Saalongo. Wabula wano Big Eye we yaviiriddeyo n'ateekayo ebifaananyi ebyali bijjudde enkwagulo mpozi bye yeekuba oluvannyuma lw'okulwana ne mukyala we n'agamba muho omukazi yali anzise kino kyekyasanyusiza Nalongo n'agamba nga ogunywa n'oguteeka
era wano yatandikidde okubeera mpozi ng'ataakaka n'agamba tojja kummanyira. Omuntu wajja ku social media n'atandika ekintu naawe oba olina okuvaayo n'oyogera. Nze you have nothing to lose. Actually, I really don't give a fuck. Banzi sikyabeera Uganda and I care nothing except for my children. Bw'abanga yazze n'ajja ku social media mbu atandika olutalo mbu namukuba 2014, I believe the right place he would have gone to yalibadde police right away. Kansuubire nti tewali mukazi yasobola kuba musajja ng'omusajja tamukubye. Yankuba ng'omuntu fembi ne tulwana era nange nankola ki neneerwana kera ezo njala ze zaamwagula yankuba nanzijamu n'olubuto. Nalongo Donzera agamba nti Big I okuva n'awandiika eb'ekisiru ku Facebook abange yeefudde musajja mukazi ng'anoonya mpozi obusaasizi okuva mu bantu ab'enjawulo naye yagamba ye nga Donzera talina kyakufiirwa teyeetaaga bantu. Big I yeetaaga abantu, teyeetaaga bantu, teyeetaaga sympathy. Kati yo kwefulambu mukazi musajja are looking for sympathy najja ku social media mbu she beat me niongo now posting ebifaananyi olwokubanga sa posting ebifaananyi naye ate nze nyina ebbaluwa z'eddwaliro nga nvuddemu olubuto. Kakati awo fenna bwe tunadda if you did not bring it on social media I wouldn't come out because we tried to talk but nekigaana we are not friends anymore ne mu blockinga yena akitwala mu busumbu so simanyi kyanoonya bw'aba akinoonya nanga I have to act accordingly. Era ndya kukola kyennyina okukola nga naye bw'akikola. If he seizes fire okummanyira I will do the same. Nze siri muyimbi nti ngenda kwetaaga abantu mbayite mu kisaawe nti bajje bansupporting and I'm self-employed. I got my own businesses. Bika ye akyetaaga abantu. Nze sibeetaaga ekika kyange kimmala n'abaana bange. Nalongo Donzera agamba nti Big I bwe yamublockinga yenga ye Big I n'awulira bubi nnyonnyonnyo ekintu ekitamusanyusa. Buli bwamuweereza message ng'akwegamba awulira ng'ono tamuddamu kimunyiiza. Naye mu Nalongo lumu yakiinako Big I amuweerezeyo $10 agulire abaana ebirabo ebya Christmas. Big I yamuddamu n'amugamba toba nkuweereza message zange nga toziddamu. Nsente nzikuwa ntya wamblockinga n'okumbulockinga ekintu ekitanyumira nnyo bantu. Send me $100 because I needed $100. Ogula ebirabo byenteeka ku Christmas tree bino ebya Santa eby'abaana. Ike konti yabiweereza. Bwe namuweereza message n'ampeza n'ankubira n'eŋŋaana omukwata n'aŋŋamba why are you not answering? Ne mugamba bwe nakusaba $10 wakimpa. N'aŋŋamba why would I give you $100 nga bwe kkubira amasimu gange togakwata? Mbu ne bwe nkuweereza message mbu how are you? So for me not responding to him accordingly how he wants me to respond right now made him mad because olaba ebintu bino nti byali byaggwa nti abikomezaawo leero ayagala attacking olaba nga there is something ekikola ekimubagaringa. Dola 10 zaleese obuzibu nga kiragira ddala nga Big I bw'atalina buvunaanyizibwa bulabirira mwana. Wano Big I weyaviiriddeyo n'akuba ekifaananyi ekyempapula kwe yaweerereza $10 n'aziteekayo okugyawo obulimba bw'agamba nti Donzera ateekawo obulimba ye musajja avunaanyizibwa alabirira abaana. Ensonga yonna yoko yavuddeyo n'agamba nze sirina kyemuweereza sirina kyenali muwadde sirina kyenkolawo ku mwana. Of course nze ndi muntu mukulu siyinza kukwata buli kimu nti namuwa kino naye olw'okuba nti yavuddeyo n'agamba sirina kyenali nkoze kwe kukwata ako ke nataddeyo katono. Omuntu yenna omugezi aba akitegeera tekitegeeza omuntu ono mukyayogera alimba bulimbi. Bwatyo Nalongo Donzera we yakatutemedde n'akatutegeeza bulungi nnyo nti ye baana ba America batuuze ba America $10 zibakolere ki ezitasobola na kusasula insurance $10 mu myaka 5. It will affect my children nyongo. My children, they are Americans. I don't think there is nothing new kyebagenda okumanya ku mama waabwe. Omwana bw'omuzaala akwagalirayo mu bubi ne mu bulungi yebeereremu naawe. $10 zirabirira omwana zisasula eddwaliro zisasula ennyumba zigula engoye zisasula insurance zisala enviiri mubeeremu nammwe. Gwe mukazi w'omuwa $10 mu myaka 5 zetampanga ku ssente zo oba akijje ku nnassa y'amanyi. Owakakalamu n'ekikumi tekiwera. Big I yategeezezza nti omukyalo ono bombi babadde nga bayambagana aleke kulimba nti abadde tamuyamba
wabula ye Nalongo Donizera agamba nti Big I talina kye yali amuyambye. Omuntu eyali tasobola na kugula wadde kakoota k'ebinyeebwa mu maka yali ayambye eki bannange. Yali tasobola kula yadde kota ya binyobwa nti otugirye waka. Wabula okuleetera emiyiri yasombanga buli muntu yenna gwe yali amanyi. Ojjukira nga ndi mulwadde nina olubuto ngenda kufa bansindikidde eddogo. Bansindikira eddogo okuva mu famire yaabwe ne bansindikira eddogo okuva mu bamala. Tudde n'olubuto, you remember. I was in a very bad state. Honestly, I had lost my life. Naye nalinga mulwadde nti mbonaabona nga mama yali wali yandabirira. Nze nagenda okuva mu bulwadde nga almost 75 million zigudde wali. Wabula nga ye kyamanyi kwe kusaza kaadi yange. Mama wange n'atuuka n'ogimuggyako kitegee. N'ayima oluyimba awo nga yeegayirira. Simanyi kwagenyezeera wange you 100% nga yeeyimbye aligana n'okwata. Obuyimba twali tetumanyi nti abuyimbira mu kyalo oyo. Ekya kaadi nno kyatabudde nnyo Big I n'agamba nti yatakozesangako ku kaadi ya mukyalo oyo olw'ensonga Big Music emuleetera ssente ezimumala okubeera nga zimubeezaawo. Yekola sisuubira nti nali nkosiza ku ATM kaadi zenna ATM yange beera ku ssente zange lwaki kankusa ATM kaadi y'omuntu oli agezaako okuteekawo mbeera sigikozesanga nako simanyanga naku password yayo banangenza okuyimba kwange kunsasula. Ekisinga okuluma Big I nti omukyalo ono Nalongo we buli lwanyigamu bw'ati ng'avuma buli kiramu nga mwateeka ne bazadde be bambi ekintu ekisinga okumuluma nti ate bazadde be yeebuuza bayingirira mu ntalo zaabwe. Sani mbaddeko na buzibu naye alina live emu gyakola mu nnaku zino nga nakamala okufulumya oluyimba lwange yatambula olunaku lwe nagifunya n'agenda ku live n'avuma bubi nnyo naye gyasinga okunnuma ndisaalifuddeyo kunvuma naye yata ku bakadde bange ate n'abajolonga okitegedde n'abateekamu bino ebintu bambi potera bimanyi bali innocent okitegeera. Bwe yakonya ku nsonga y'eddogo Big I n'agamba nti tewali yali aloze Donizera mpozi nga yayinza okuba yali agala okubaloga wabula agenda okulaba nga baaloga bali bakali bannyonnyo ate mu byeddogo. Omuntu okuyita omulogo yagala abantu bamanye nti abagezaako okuloga oba ne bigaana kimuleetera okulowooza nti ate gwe olabika oli mulogo nnyo. Nze kye ndowooza kuba kati gw'ogamba otya nti nno nze ndi mulogo nga tobeera nange. Wano Donizera we yagambidde nti Big I ekimutawaanya bujja na kubeera nti tayagaliza kubanga yawuliranga bubi nnyo nga Kenza afunye ku kawaadi. N'amugamba naye ayagala amutegeeze kino nti si muyimbi. Kale bw'aba muyimbi bakoleyo kitulaka kimu oba kolabo ne kaana kalenzi kano ka Fresh Kid yali ready okugisasula alabo baana agituulamu bulungi nnyo ne Fresh Kid nga bw'abakulukuta. Yabeeranga ne jealous olaba Kenzo awangudde wadde mwana nange neetaaga mpanguleyo omusajja alese awaadi nga ye talina awaadi addamu n'okwasaba erinnya Donizera. Kale bw'agaa kino wakabi bamuwe bwe bagitulemu ne Fresh Kid balabe njagala ngisasula. Ono ye Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugiddewa ani gwe bakutte naani ani yakumenya ukani yonna mu Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Otereva oli kukyenda musanva kasisa satufe mu Mapa Radio Simbe empologoma ennungi ey'eddembe nkubuuzako yonna gy'osinzira okugira ng'otuwuliriza nga mutumbudde bulungi nnyo. Mbuuza ku Lord Kansala Kintu Khalid awo Kyebando ogamba otya ne mbuuza mpozi ate ku Mafi Paulo ogamba Mafi ne Paulo African Sound mugamba mutya Timulana Sofi mwenamba buuzako Mzee Nsubuga Busika ogamba otya Shakila owa Shakiz Ashaz ogamba otya ate then ne mbuuzako mpozi nesasirako ne ku family yange mpozi ate omukyala Senga Nansambu ne chairman Godfrey Mayanja awe migadde bambi ne mbasasirako nnyo olw'okuvibwako jjajja waffe James Kasozi aziikibwa ssaawa 10 olunaku olw'enkya masasidde nnyo nja kubanga mbegatako gye bujja. Okay, kati bwe twogerera mpozi mwami Kakalamu abeera ayingirawo atubuulire ate buli kimu naye nga tannayingirawo abaana bano muliwa mukulu ayingidde mukulu atuse ayagala kuyingirira mu bitiibwa nnyonyo kyokka nawe Anko Kakalamu tolwawo olutuwe namu
Namutebi oliwa. Nze Pretty Namutebi Uncle Kakalamu yo oliwa wano baide byakeveka mwana taviranga mukadene yango bulola buchajja kale oli kukola kama yedde betera musaba kasirisa 3 achera mubira kasirisa mu www.twejesimba.tv bale kwatengo tumude mpologoma eyedde mama chagona kola tuli program wolokoso zeka kalamu mgere answer Mr. W the answer kuzako no kwadilizako na jese kwatengo tumude baboda nyongero kwatenga mabonga kazi usual ne bachali bafunya mu taxi mwana nyongero kwatenga mabonga kama chagona ko lwalero tugenda kupiri mpya speed HK chagu nyesolo kwatenga tumana yensonga zino wolokoso metero kwatenga tugama tukwata kubuli nsonga na zino utukirize basebode banya solo kwatenga twadizo mganyi wa foro na ko soko tumujero solo kwatenga tukwata kunsonga endala singa otudde wano nga gwasa sulu omusala guno nga gwefuna singa olirotya bana singa nange ndi musanyufu singa nchaza waikibenda kubera ngana imwimbi wanga era singa imwimbi wanga nsingira waikibenda playlist singa zijuzaako yango wabango benenga mukubi tegeera eno badde tojijjanga mu live wagenda okoma ngali waliwo kati sula ne kakalamu be bagirimu esebo kati awoddamu notubuuza mu mutima guli ogwagaliza tugende mu maaso ng'omulokole sula ne kakalamu kyekiriwo n'abawuliza abaffe ono waikibenda era nga mbala musanyo mulinnya ya mukama waffe lino oluyimba oluzze kati ate lwazze mu biseera bino baluyita olwa waikibenda Santana era ne bannange omusajja akwagaza kyoli omaye ebiseera ebisinga bende abantu bayimbira abantu bebaagala Santana ali kuki Santana kyali wange nnyo Santana nga nakatandika music ye muyimbi gwe nasoko tuzaako amaaso mu Uganda namusanga ku baddies eri nalya ono bwe nakadda nga sinanaweza weeks 2 wano Santana la bwayingira waawo nasanga tumaze voice ngaga kino kituni kyakabi so ne mujjako enamba ntandika okwogeraganya mpola atandika okuntwalangako out okitegeera tuwayengamu ne bakyalibe biki nene ange nangamba ekintu kimu kyokka awo nga nkoze muna kampala ewa n'esimu ne Superman Santana yangamba ekintu kinaga blood ogenda bawakabi bwekyo olina omumanya sigala ku mulamwa kyokka kyeyangamba wayise emyezi omusajja nsuddeko tune yali anzise bannange so nga tukyali ku kya badi kyennyini nyini kati mwesinkana mutya ne Epaso kubeera nga mukozesa producer y'omu we bansayiningira ku badi 2016 January we nagendera ku badi we musangayo nga nakakola muna Kampala Chenche Bula Farmer original kati ne mutandika nga buli amayingira musudi nakola ebibiina y'okola ebintu mufuluma mu mageza mpola bumanya nti sawa kati Epaso aliyo ng'olinda n'amala n'oddayo kati ani amusigaza nnyo noonya olutalo we luva lwa waikibenda ne Epaso ani oba luyinza okuba luva ku Nesimu ani asinga beera n'obudde obungi bwa Nesimu bwe najja ndowooza natwala obudde bungi bwa Nesimu naye saabutwala nti Nesimu akwate mutwala mubeera wange yalaba tali I was a nicer person to be honest I was a nicer person twa connecting nnyo Epaso awo nga ye hot cake ate sometimes obeera hot cake oba tokwatibwako bwerabira n'abantu ate abatabula kolaki bakutijjisa oba bakufudde so wesanga Nesimu nga connecting nnyo nono ate bakolaki atandika ine enjala na biki so nze ndowooza obuzibu bwavaawo butonotono naye nga ng'omuntu yenna obuvunanyizibwa nga tajja bukulaga okitegeera ate ng'ekituufu ekirala nti twabeeranga awo tusanga mu studio n'agamba nakyenjagala omaliriza naye nga nange badde onzola kinakimuliriza naye nze nali musajja mugezi nnyo I was very smart nga mbwena kyagala omaliriza kale ssebo nze nga nfuluvaayo ne bwajja wano akugamba nti waliwo benda lwe namugamba situuka mu studio nensigalayo because kyemanyi kiri kimu ne bwe tuvimba tuddamu ne bwe twezolera tuddamu everyone with their blessing ekyo nze kinasooka omanya nga nzijjamu eno industry so omuntu ne bwava eri n'ayiwawo omubiri akulemesa ekintu kyonna tewemalaako mirembe okitegeera kubanga mazima gali nti omukisa guba gugwo era byonna obukodyokodyo osooka ofulume studio nkole I think the biggest problem was media awo nga nakayitawo bamusiiga nnyo ki bamukuba nnyo waikibenda mu liiso bakuleetedde akaana kitegeera kati wadda bamu interview n'akasange wakakali mu studio era kakola
ng'onyigamu okitegeera naye ng'olwo nali simanyi nti ate kikulu nnyo kubanga nange nagenda mu interview baŋŋamba kati gwe neepaasi biki mukitambuza munaakola olimba sina buzibu can make music because music aliwo okukolebwa ate nakunyumirwa okuva olwo naye tetwakolako luyimba nalumu nga te twali tusobola tuzijukira omulundi gumu twali tulina biti nesimu yagalanga nnyo tukole bambi babiri yali era kisikiriza nnyo mulebo mwalimu babiri nga babasayinenga babiri twali babiri so nga nesimu yagala nnyo oluyimba oluluveewo naye luwa lumu lwokka era ngaomulala gamba naye kabiti kano zimbadde ndoza ipasi musooka kola so nga abayita babiri teri bwobulizabuliza okitegeera namuliwo omwembi ne bateekako biiti ne mutandika okuyiya nzijukira oluyimba biiti gye nakolamu n'avaayo yali ina okubeerako epaati so tuteekayo biiti tutandika owandika kolas ipasi nagamba kankomewo okitegeera naye awo nali maze oyitawo I think nali ku malayika awo so neebuzaabuza neebwalabwala namaliza nga tetukoze nze olimba nendukyusa nenjiya bino ebipya byomuwulira n'abaayo nenyimbako ebyange naye kolasi eyasooka yali ya luzungu this is 2016 by the way just obudde butuuka something we call time so mirundi mingi ng'ayogera mu maaso ng'oli awo waliwo ne bufaani bwazze kubabongako awoza nze mu Uganda muno teyansinga kuyimba naye nga ntudde awo okitegeera kati ebyo byonna nganze ngamba osaaga ojja kujjamu tojja kunzija mu kigambo because this is not the right time kankubuulire teyabyogeranga waka wokka mumubiraba ku TV naye waka yali abyogera naye kyamwogezanga ewaka kyali kimu mu kikomera kimu just different mizigo gyanjawulo yali asula eno wangulu nga nze ndi mu nzigo gya wansi naye nga tubongera awo mu compound yemu ki so nga ebiseera ebisinga epasi kaseera abamu nayita yesudiya nga siriiwo kasanzija nentulawo bwenti ng'atandika mbu ayagala kwansettling mu mentally like psychologically obembu okubagane naye nga muganda wange sire obulungi nze nasoma okitegeera nze ndowooza obuzibu wasinga okuva era bwe yava ku badi nze gwe yasooka okwogerako bamubuuza ekyo kye bamubuuzanga nga tukyali fenna kibenda yagamba gwe ne benda nga muyimba kyekimu ekyo ekibuzo bali bakimubuuzaako ng'akyali ku badi teyakiddangamu bwati yakiddangamu politically maybe wakabi so naye just producer y'omu ate nga naye answer nange gyempa political answer kati ava ku badi akimanyi sina gyengenda mukola kimujja bamubuuza ekibuuzo ekya kyekimu naye bwe yakiddamu toddangamu kunkompeyaringa n'abamidioka kavidio ne bakankwasa ku simu nengatunirako bweninga wano muganda wange yayogedde ati nasirika 2017 kati etandika nensabula muziki samuddamu by the kigambo n'ekimu nenkuba omuziki 2018 nejja world cup nejja nengenda nayogerera ebirala nakola katemba nesitayimba nakola katemba kuno neŋŋamba omusajja kamucekingemuko ayinza olowooza simanyi kola ki kwogera tubona mugamba muganda wange ndi mukirooto kyo wansookawo wano naye kati byenkola byondibadde olina okukola kyako teyakaddamu kuba nze simanyi nnyo okujerega nkugamba mazima anze ndowooza kati namuteeka mu kifo kye kituufu namuteeka mu kifo kye kituufu era kati nze ne bwandaba taasanyuka bamu abasimanya kwata emitwalo 5 tozanya oluyimba lwa benda muganda mama wange ali era yagala sente nteke emitwalo 5 kakalamu bagano zanya oluyimba lwo nga bimenya ate nga nsimuinaako buzibu kati wetuba tugamba nti nga wetulaba bata eriwo wakati wa Sindi ne Shiba kati nammwe yammwe netunda waikibenda simanyi bogirowoozaako mwana agenda n'abasimbula set nabagaa kati tuve mu binu byetwogerayogera tukole bata wakati wa benda stage yemu otudde wali blue corner bakola stage yemu kiba kimuyamba bakola stage biri tekiba kirungi soko byawule bibiri tubitegeere bulungi stage yemu abagizi bajja baawo wajafuna awayimbira nebazaawula eri wayinza obutabayo bantu pozi nga genda kukola comedy ewa bagenda kuyimba andi abanauganda tebamanyi nnyo Jamaica ebyo noyimba byebategeera guli wano didi dadada ziringa nnya nendi endala kati ba Jamaica biri ali ayimba vibes kateri wasigadde twogere ku concert eyengedde era ndo zabula weeks babula naku kati lero lwa mukaaga Friday down serena tugenda kugikuba Freedom City nayo tugenda kugikuba bannayuganda kujja balaba omuziki gwa Waikibenda mullo kakati so kati tusuubiza ku Serena titulina omukyala wetugenda olaba mbaga basatu nyanja abakyabawala bange basatu ngejja nkuserena olabe kyebayita omwana omulungi atizatisa nawaate kati busemba yituve wano mbaagala nnyo era muganda wange bale kunkyaza kusimba kwennyini kuno kwe tuba tusikolaki tusigala
ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugiddewa ani gwe bakutte nani? Ani yakumenya ukani? Yonna mu Wolokoso. Ale kubuuzaako nnyo international DJ Pade okuva mu US agamba nti ziri ssaawa 8:23 kati ali mu buliri atumbudde empologoma ennungi ey'eddembe. Okay, kale katwongereko ne basobola okukwata nga tugusa ensonga zino nazo sobola okukwata tumanya byatandise bitya. Abavubuka okwegomba ebintu ebyamangu sako n'okwegomba abantu abalala ne batasooka kwebuuza bano be beegomba basooka kuyitawa okutuuka we babalabira. Bwe tuweebayo bateegendereze kyandibasuula mu buzibu obuyitirivu. Kino kyadiridde omuvubuka omutuuze w'egayaza Kyeyune Moses okutandika oluusi okweyita omukozi wa Radio Simba Kakalamu nze mwennyini gw'owulirako nga n'oluusi ayitere okugamba nga Kakalamu bw'amutumye okugenda okukola ku interview z'abayimbi ab'enjawulo era nga we twamukwatidde ennaku lwokuna weekend yabadde akubidde manager omuyimbi David Lutalo amanyiddwa nga Ivan Lukwago okukola interview ku Daudi Lutalo nga wowulira wano. Simba oya yetaga kwata bukwasi anti oli abamanyi nta mwate lubalaba mulabeko Kakalamu bwafaanana wera lwofaanana nera liwefaanana kati nze mani nakudda bbali sobola kubanga tamanyi bwofaanana tugenda mukwata bwati olaba newajja neyekola nti nakolera walala tugenda mubuuza wakolera gye bimwogerako nga tabiina isi Kakalamu andiyitako omuntu omulala olw'okumukwata oluwe mumyuse ayagala gye kati ava kuŋŋamba muwulire essaawa mmeka ne mugaka nkuddire mu dakiika 5 Kakalamu kati sigalako mukubi ojja sirika busirise omukulu akati omuyimbi agenda kubalirira essaawa 5 yatuwawo essaawa 5 essaawa 5 agenda kubalirira kati nsanzeewa wawayinza lwangize oyagala society etya no the signal is recording erina kuba recording aja kurecording balina ebintu ebagala okumubuuzako abantu ebaweereza anteetaaga bijja kukola kali interview awo just bigambo mubuuza nga lirambu naye kyagala omukozesa ensonga omanyi abantu abamu bwebajja omu interviewinga baagala akola ensonga bamubuuza ebintu ebitakwatagana jagala kubeere nga otegedde tomubuuza ebibuuzo n'abiddamu bibuuzo biri simple nebaweereza biri simple era ajja kumala kuyitamu kati ssaawa 5 tusinkane ku noze wa bakuli kale agenda kuba nkubira kutaatamuzenyini essaawa 5 nga wezatera kulwa nabwe ekiteeza atuuse era okukakkana omuvubuka ono Kyeyune alabiseeko ewa bakuli nze webadde bankwese n'atuuka n'ategeeza Ivan Lukwago nga Kakalamu wamulese ne chairman agasekalala nyini radio eno nga bagezeeko ku mirimu emitongole nga bwakutegeezaako wano mbubo ne basindikamu ye Kyeyune. era mwagala nnyo bali bagala mujjawo aye Simba mwebale mu sizo promoting omuziki gwaffe tukwasaganya n'abantu bayagala muti mulungi era komibadde nyingi n'omuzinga kulinda okujja omwaka naye Kakalamu program akikwasa bulungi sajja kaali kakikwasa bulungi naye olaba baagimuwa akikwasa bulungi akitegeera awo yafuna n'omulimu gw'ekitiibwa nze Sekalala alazeewo bagenzawo ku university yaki tubatulaga kabona ndikubinga wano naye omanye ekirala wano tosobola kutumawo nebwogeragaokuba oli mukwate kati kyamuweddeko oluvannyuma lw'okulaba ku Kakalamu gw'abadde ategeezanga bwe yageze ne chairman agasekalala ate okunabako mu nnyumba yennyini mwali ongambye omuleseewa alina ngoti alinandi naye omuleseeko ku ndejje muzeeyi Sekalala omumanyi ate Kakalamu kale ate gwotugambye Kakalamu gwolese ne muzeeyi Sekalala yaliwa sigamba obanze ndi mupesa omanyi bumubya abantu mubamaze mu nsi eno gwe singa okubba kati gwe ate olwo obufere obusingawo omufere ono namubuuzizza bwe yali andabyeko abantu bonna bonna okutuuka okweyita erinnya lyange n'ategeezanga bwampulira ku puroguramu ya Wolokoso okufaako obufi ndowooza okuwulira omuntu oba omumanyi asanga wani programu ya Wolokoso akwataganya abantu Kakalamu sokoleka
Kakalamu Joshua student olakulya media production costume radio kulaba okubeera n'omulimu omukala gw'entale kati mbadde muze mu nfere sikufeera benze kale talo ye bw'obadde ozze omufere bw'osobola okufera nze oluvannyuma lw'okundabako yekanze nnyo era nabwe ekisi ebigambo ebimukalira ku matama n'atandika oba ekyazzeeko yatandise kukwate nga yiwa obuziga obw'ekirogo mpolampola ko MC Ibra n'amutegeezaako bw'ati nga tanagenda wala kutijjukana n'amaziga ge mataba ga maziga yalo ogendo kukabire mwana olabe ndi nkusinga okaaba nga tesina kyembadde fe twakaaba ne mu masanyu fe tubera tukaaba bukabi beweteekako fe tukaabye ne mu masanyu tukaaba njayibale tumpita kyembadde ngamba kanjemu enamba yo kale mu simu yange kubanga omwana omuwulira taata twanoonyeza ku taata alabirira omwana ono nategeezaako ng'omwana ono bwe yalebonekeddedda era ku kino ekikola kye twakoze ekyokukwata omwana omuteeka mu kaguli n'agamba mu njogera ye alinga eyalaze nti kyamukoledde nnyo oba oli awo omwana ono yalitukakoko ku ssaawa n'ayiga era n'asobola okubate ng'akola byakola nga bijja mu buntu bulamu nyinza okumusonyiwa kubanga abadde okusangisango n'entula naye ng'omuzale ne mumulabula atampuliriza kakati nange bwe nagenda kulifiibirwako kati na programu gyeriko na meeting gyengendamu bwe kati bwena emala okuggwa ndowooza ekyokola ekyo nakikola dda mukama wange emirundi mingi amaka gange maka galindi nnyo kusaba nti otuse mumaka gano njagala tuyisibwetu ndi musajja mukiro wayabwa oba bajehova zuddes wali oba kisululira nnyo kutakuta tukigezaako kigoberera ne mugamba obwesigwa kikulu nnyo ayina essomero lyeyavaamu tulaba mugoba era yakola ebigezo olw'okubanga omukejimasi alaba buntu bulamu bwange nagamba musajja gwenkulabye ng'oli muntu mulamu ate ofaale ku mwana nkatesedesizina mugamba wange Paulo Kaliba eriwerawo ku akinafa mu kubuuzizaako nnyo balekwate ng'otumbudde empologoma enu gy'eddembesako ne divorce omusambaganyo okuva kuliko Roko TV naye balekwate ng'otumbudde empologoma enu gy'eddembe kale omwami ono twamukaziza nnyo okutubulira ekituufu kyafe okutuuka okweyita kyatali nategeeza nga bwayagala obwagazi just okola obukozi kaselfi n'abayimbi ab'enjawulo oba kiyita ebifaananyi okufuna obufunyi ebifaananyi n'abayimbi ab'enjawulo oba bayite basereevu nga kyokka kyafutandika okweyita takalamusako ne sula kati bode wena mujja wangati wakoze naye bade kubide manager yagala kumsi jagala ofere manager neda manager sinza mufera kuba sinza kufera manager tine mkitaye mwenyine kati bakyokozeza erinnya lya kakalamu yagala zoki nesiga mu bandi mufrenze ndi una munigine yamu ate ogaze kakalamu yako kakalamu kuba batuuka ko kukumu okozesa linnya lya kakalamu jagala okukozesa linnya lya kakalamu waligambye ozenga gwe basobola mutuuka kati oba omwagaza katosobola mutuuka ko lwaki oba omunoonyerezaako mu Batayi nange ndifuuka omuzadde oba oliawo nentuusa ekiseera nange nensasira omwana ngono bwe ntira mulese n'agenda nali obutaala naye nga bavubuka mbasaba busabi mubeere mu kuvula okubanga mukola kyekyo amanya gange nze kyone mozi entondera radio simba ne kakalamu kwerimbika mu linnya lye badde sawa kunsonyiwa badde neerimbika mu linnya lya kakalamu nga noonya interview n'abayimbi nga sosa okubeera ne Victor Kamenyo tubaako ne interview tukoze naye nenoonya ne lutalo byebifaananyi nenoonya lutalo omunfunidde Oshibizo ali mu New York atumbudde empologoma enu gy'eddembe agamba nti ateredde kwali Kapteni Nsimbi nkubuzaako Nyeruwero DJ Jamie Wine kadi mangambye nti balina gye balagayo ne mwami Cliff Mukiibi bawutumbudde bawuliriza nnyo neneebuuza mwami Mukiibi lwaki atambula n'omuyaye mbuuza ku Luswata Albert ogamba otya naye nga towerabiranga ennaku z'omwezi 5 tugenda kubeera nga tuli ku Idoling Kalangala keketa festival jangu osasule emitwalo 28 ate mpozi tubeere nga tunyumulanga ennaku z'omwezi 5 lwe tusimbula omwezi ogujja naye nga towerabira Monday ejja tutandika mpozi ate omutendera omulala guyite ogwa kolabo ngera ku Monday eno abaana bano bagenda okubeera mpozi nga bajja mu nsiike tulinayo aliza bibye nga ali wamu mpozi ne bakibotodde bagenda kuyita mu luyimba olwa kolabo abule bayise mpozi kajanja olwa Ronald Mayinja ne tubeerawo ne mwana mulenzi Better Choice nga aliwamu ne Baby Simple bagenda kubeera mpozi nga bayita mu luyimba ninzegwe olwa Fiye Chapati Chaputa ne Baby Small bagenda kuyita mu luyimba olwa Stan Tonkema olwa Shiba Chief Mukwawa ne Bisambi Birimba bagenda kuyita mu luyimba You and Me olwa Lydia Jasmine ne Dada Andre
So omutendera oguddako mbuuza kumwe n'abatufunira mpozi ku diaspora mugamba mutya waliwo kabuye mukyala kabuye jamani ogamba otyawo nembuuza beti nandawula ogamba otya afande segula mirambo kale fe tetujja kusukkawo waneeno tujja gamba nti tuyinza okuba nga mwagala kusiba abaana bakoze byokuvuma mukyala vinka kuba naye alina eddembe ery'okwogera ku kintu Martin Beta ne Eddie Kenzo awulidde ambeere kumpi kubanga aliwo amawulire gaabwe gali kumpimpi bwe gati gasembedde naye nga kayinza kanyumidde nnyo olina kwoleseeyo ku kakalaamu nti kakalaamu ekisinza okumuluma si kufeerera mu linnya lye nti bya ssente kwekuba serufi wabula mpozi n'okubeera ng'omwana oliawo abadde alina engeri gyafunamu at least akaboozi ekintu ekisinza okukuluma ennyo kyogere nti kikulumya ennyo kyogere abantu bakiwulire So call you guys, get serious. Akatorambula kasaweddeyo. Nesawedde ko mugikole nammwe.